Actually omuntu gwe neetaaga essaawa zino seetaaga musajja muganda munnayuganda wa wano mpulidde ensonga ki okukyaya abasajja ba wano abannayuganda oba abafirika abaami abo balina eŋŋombo abakyala be baagisooka naye kati essaawa zino yeekubidde nnyo ku sayidi y'abaami abakyala bagala ne bagamba nti omusajja omwavu ayagalwa nnyina nze njagala nnyo actually okudatingako omusajja Nigeria. Those people are here, they have to love. And they are real. It's what I hear also. Ate tebeekwata mu bintu byenfuna ebyo nga batandise okufuna teyeekwata na ssente ziwa mukyala we. Tusigire ku kifaananyi ky'emyaka. Actually singa abanga gyali omwami Omunigeria neetaaga omwami ng'ali waggulu mu kooti weero omwami Omunigeria. Omwami Omunigeria ng'ali waggulu okuva ku myaka 3 mpaka ku myaka nga 6 nako gaba basobola okunkuba omusajja Omunigeria tebakadde wama. Yes. Nze sikubwa balinamu emize Abanigeria. Nze sikubwa kuba wona nkuba nja kwerabira nti nali nkwagaddeko, nja kwerabira nti ne ku TV kale nze yajja n'ondaba. Basomere ku namba z'ebise. Neetaaze naye before nga sinnasoma namba ya ssimu. Don't call me when you're not serious. Point. Don't call me when you're not serious. Osigalayo. Eno enamba njagala giwandiika ng'ali serious ng'agamba nti yo omukyala ndi ready. Ndi ready omutwala. Ebyaddala ng'ogyeko kye bayita okwebuzaabuza. Mu nsi muno buli muntu omwami oba omukyala wandyetaaze omuntu akwagala. Ebyaddala akuleetera okuwulira obulungi, akuleetera okuwulira nti oli wa kitalo nnyo. Oyo yennyini akukkiririzaamu ngamba olubirizi lwo. Okimanyi nti mu nsi muno buli muntu Katonda w'eggulu n'ensi yamutondera olubirizi lwe ng'ajja ku nsi kuno. Just biba biro na biseera nga tonaba kusisinkana omwagalwa wo, nga tonaba kusisinkana lubirizi lwo. Awo wennyini nange we njagadde okutuukira zajje zingubagubya zantuusizza wano nga ntuuse ne puroguramu yammwe eŋŋanzi. Puroguramu bagiyita zuula omuntu wo. Nze ngenda okuba nga ngikuweereza amanya n'eddoboozi mpitibwa Daisy Jada nga nkusinziira wano ku Delta TV. Tugenda kuba tuyingirawo ne mwana muwala omulungi, omwana omulaalo, omwana eyayogerwako bano Uncle Frank Gashumba batera okutugamba mbuno mbw abavandimwe. Omwana mulungi nnyo, omwana mugezi nnyo, omwana wa kitalo nnyo, emyaka gye emitiini. Tugenda kuba nga tuyingirawo naye mu style, abeere naye nga tuwayawayamu naye mu nsonga z'okwagala oba okuzuula olubirizi lwo. Tovaawo gwe kambeere nga nnyingirawo n'omwana ow'obuwala tuwayewayeemu naye.
Wow, you're very beautiful. Thank you dear. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga mukwano. Ogamba oti? Ngamba bulungi. Oli bulungi? Yenyewe. Oli bulungi? Nga ndaba plasita ku mukono, oli mubadde? Naye era si byamaanyi. Nkulaba you're very healthy. Olabikira ddala bulungi nnyo. Oli muvandimwe? Katutandikire ku mannya gaffe ne gy'oviiridde. Amannya gange nze Tumusiime Latifa. Tumusiime Latifa. Oli wa tribe ki? Ndi Munyankole. Oli Omunyankole mbwenu. Tumusiime oviiriddeko wa? Viiridde wali Namasuba. Obeera Namasuba? Yenyewe. Naye ng'ozaalibwa wa? Nzaalibwa Masaka. Ozaalibwa Masaka? Ye Tumusiime tugende mpola. Oli Munyankole ozaalibwa Masaka. Nampye bagamba Abanyankole bazaalibwa Mbalala. Affe tuli b'e Masaka. Naye nga muli Banyankole. Yenyewe. Ogutali musango. Bisanyusa okulaba munnange. Ng'olabika bulungi kamaama. Nebale kusiima. Abazadde gye bali. Abazadde gye bali. Mama ne taata. Yenyewe. Basangibwa Namasuba, basangibwa Masaka. Mama ali Namasuba, taata ali Masaka. Buli omu ali yekka e? Yeah. Oho, wasomako? Yenyewe. Paka ku level ki? Paka A6. Emyaka gyaffe. Oli muyivu? Myaka nina 24. 24? Yenyewe. Kyalimu baby emyaka emitiini gye baayogerako. Kakati tugende mpolampola ki ekisinze okukwagazisa nga ggwe okujja okwegatta kweno puroguramu yaffe eyazuula omuntu wo? Ki ekisinza okukusikiriza okutwegattako? Ekisinza okunsikiriza okujja wano okuzuula omwagalwa oba omuntu gwe nandiise omwami mu Luganda. Yes. Ebintu by'ennaku zino bino binsanga mu kkubo mpa ku nnamba yo. Abamu bagala batemu. Byafunamu obuzibu. Bitya nti omuntu akusanga mu kkubo n'akusaba ennamba yo n'ogimuwa bulungi nga tokakiddwa, naye bwe mululawo ebbanga n'otukeesera ng'olinga eyakakibwa. Ng'olinga kwegamba eyamukakandi kanjikuwe. Ng'olinga eyagamba nti baakuteekako emmundu nti otamuwa nnamba bagenda kukubisa. Yes. Kati bino ebintu by'okunoonya omuntu mba njagala nzije nnoonye omuntu wange agenda okuvaayo okunkubira nga manyi kikyayingiramu. Ng'omanyi avudde mu makubo amatuufu. Nga mmanyi nti kusanga mu kkubo. Amanyi kyenjagala. Yes. Oli obaddeko mu relationship? Nali mbeddeko. Sa mirundi ng'emeka? Ng'esatu, giri esatu. Olinayo ku mwana? Nedda mukwano. Kiki ekyakuviirako okuva mu ezo relationship? Ebintu ebyanviirako okuva mu relationship ze mbadde mukyereka tubale twedetinga baana na baana. What do you mean by baana na baana? Like ndi muto. Same age? Yes, nagwendetinga muto. Nga tebamanyi kikirina kukolebwa nange simanyi neetaaga omuntu nga nsingako ku birowoozo. Ng'alina kyagenda okunzimbamu kyemba siina. Wandyetaaze wa ggwanga ki wa ddiini ki tugira tutambulirako awo? Actually omuntu gwe neetaaga essaawa zino seetaaga musajja Muganda Munnayuganda wa wano. Mpulidde. Ensonga ki okukyaya abasajja ba wano Abannayuganda oba Abafirika? Abaana ba wano olyoka okuloosinge. Not Africans. Only around here. Abamu Central. Abaganda? Uganda as a country. Yes. I guess. Siyagala musajja wa Uganda bayina eŋŋombo. Obasyawako ki abantu abo? Abaami abo bayina eŋŋombo. Abakyala be baagisooka naye kati essaawa zino yeekubidde nnyo ku sayidi y'abaami. Abakyala bagala ne bagamba nti omusajja omwavu ayagalwa nnyina. It's what I hear. Yes, kati essaawa zino kyakyuka. Naawe omukyala atalinaamu oyagalwa ni? Oyagalwa maamawo. Maamawo ne taatawo. Kati gwe olinamu ku ssente? Siinaamu naye nsobola. You have the energy. Yes. Yeah, only working class. Yes. Oh, that's what they prefer.
nsobola okwebeezaawo so nawe oba ng'ozze osobola okungattako ekintu. Toyagala akutoolako, oyagala agattako. Njagala agattako. Singa n'abaayo ng'agattako nga mufumbo. Abasajja bafumbo nedda. Saagala musajja mufumbo. Wali odetinzeko ku mwami omufumbo? Simugezaako nera saagala mwesembereza. Ye otya ekintu ky'otayingirangamu mwana wa maama? Bye mpulira outside. Omikwano. Mu mikwano gyaffe, mu bantu aba betusanga Busanzi, boogera bingi nnyo ku basajja abafumbo. Omusajja omufumbo bagamba emmotoka naba oligivugira emyaka ameka? Nawe gali 3. Mpulira kubawo nnyo era olina okuddayo wanyini waayo. Era bagituuka bagamba owaayi emmotoka yange ogivugidde ebbanga niko essaawa kegendeko kowa Mugaji mu wanyini waayo. Oyo no ye musajja omufumbo. Asobola n'okubanga wagijja na mu paakingi nagamba owaayi egerozeeyo emmotoka yange mu paakingi. Onvuzeemu sipiidi awo kwegamba omusajja omufumbo ye tagenda kubanga ajja mu maaso. Ogambye Abannayuganda Abamunayuganda bokka b'otoyagala. Singa abayo nga muzungu mu Nigeria mu ki? Are you ready to handle? Era nze njagala nnyo actually okudatingako omusajja omu Nigeria. Those people I hear, they have to love. And they are real. It's what I hear also. Ate tebeekwata mu bintu byenfuna ebyo nga batandise okufuna teyeekwata na ssente ziwa mukyala we. What age group gye wandyagadde singa abayo nga muzungu nga mu Nigeria tusigire ku kifaananyi ky'emyaka? Actually singa abanga gyali omwami omu Nigeria neetaaga omwami ng'ali waggulu mu kooti weero. Omwami omu Nigeria omwami omu Nigeria ng'ali waggulu okuva ku myaka 3 mpaka ku myaka nga 6 nako gabasobola okunkuba omusajja omu Nigeria tebakadde wama asobola okuba n'enkaaga nga kati bw'omufuna ow'enkaaga yo 20s kikulekawa bazadde tebakigaane emikwano ekyo kyogerako ki? Teri omukwano gwagenda kubeera mufumbo. Teriyo mama wagenda kufumbirako ku mmere ng'oyingidde obufumbo so yeggwe kyoli kwagala gwe nga ggwe. Ogamba omuzadde togenda mukkiriza kuyingira mu nsonga zino? Era mama wange tasobola. Akimanyi? Kuba mama waffe yagamba omwana we kyekimusanyusa naye kyafolowinga. Nno muzadde mulungi. Era ye akugamba nawe oba oleesewo omugamba mwana wange mukole ki? Kikyayagadde naye olwo aba taboonoonyeemu kwate. Eddembe liba teritusse esuula omuggo oyonoona omwana. Kisinziira egi y'omwana myaka emeka gy'oli mu kwonoona. Abaana b'ennaku zino omwana gw'ogamba nti oyonoonye ate kizanageri ki gy'omwonoonyeemu. Omwana atuuse mu tayimu ekuleetera omusajja kati ogamba omwonoonye aba akuze. Kyokka singa abawiringa okutwala e Nigeria nga tayagala musetolinga ewana. Are you ready to leave your family and Of course I'm ready because so as not twogera ku future. We are looking for the green pastures wonna we ziba. So as not twogera ku future. Omusajja nawabanga mu Nigeria naye ng'ali Canada ali wa wonna nga wayagala tugende. Family ogenda gire. Era mbaleka kuba sigenda baleka forever. Oba communication esigala. Yes. For now tugenda tukola bye tukoze ndidda. Singa mu Nigeria abeerayo naye ng'alinayo ku baana nga si mufumbo kubanga wali otugambye omufumbo tomwetaaga. Oyo taba musajja mufumbo. Singa abayo ng'alinayo abaana kati gwe tolinaayo kati bwenzija bwenti tuba tufuuse family, one family. Ng'olera abaana ba musajja. Gambalera. Singa abayo n'abaana nga 5 okudda waggulu. Abaana 5. Abaana 5 sosobola batuulamu. Osobola abaana nga balina okuba abaana 2 omu. Baana 2 oba omu. Yes. Abaana 2. Abaana omwana omu. Ofaayo okuba n'eddiini. Nigeria ni balina eddiini. Ayinza okujja nga si mu Nigeria ofaayo ku ddiini. Kino ddiini eno bweti eno bweti. Nigeria tebalina ddiini. Balina. Kati I don't care about the ddiini kuba teriyo ddiini egenda kugamba nti
mplayinga abasiraamu bampa ku ssente mplayinga abalokole bampa ku ssente kiri kintu kimu nti Katonda yekka gukola ki omwana attu kasita aba mu Nigeria gwe tolina kyomuzaako ngalo sina kyomuzaako mukono ogwaki mpulidde mwana w'amaama azibe ngazi mu Nigeria ate ali willing okukwagala yes wandyetaaze omwami n'akwagala atya singa abayo ng'awulira wandyetaaze n'akuhandolinga atya because you have to tell them actually teriyo omusajja gwogenda kugamba nti alina kunjagala bw'ati love y'omusajja ate that's why I hate Ugandan love y'omusajja si yakugamba nti tugenzeeko out amulisiza mikwano gyange amproposingiddewo ebyo ebyoku TV bivuma olw'ensonga nti omusajja alina akwagala kasita abanga afaayo gy'oli afaayo ku famire yo n'aba nga tagiwa kingi naye ng'afaayo ku bazadde yes amanyi nti oli mwana wa muntu wava mu bantu so bw'abaayo alina kusooka kujja kulaba bazadde bw'aba nga tali redde kulaba bazadde ate era olina sooka dating that's why basaawo ku nsi kuno simanya yakireeta naye bagamba dating dating eyo mubeeramu processing nyingi ey'okugamba nti you dating someone you understand someone you trying to know omuntu oyo yaani sekimpita dating so aba alina okusooka okujja ne mulaba abazadde ne mwemanya bulungi nawe atasooka kumanya azadde kuba alina sooka mumanya nga nze muntu mpulira mwana w'amaama bona agenda n'omanya azadde nga nze omuntu tontegedde abazadde bange bagenda kukuyamba ki okitegedde alina kusooka gwe source alina kusooka naawe yes era nze muntu gwalina osookerako nagamba mukyala wange mutegedde then kangende ndaba abazadde yes let's talk about the finances oyagala ng'ayimiridde atya it's not all about nti buli musajja mugagga ayina ebyo taba nampisa takola ki nze nkiwakanya wandyetaaze omwami nga muki ng'ayinamu naye ng'alinamu ku ssente yes nawaba ng'ayinamu ezisobola omubeezaawo neetaaga muntu akkakkanya mutima gwange yes setaaga muntu bw'olwokuba ayina oba akola ki z'ayina wazikola naye ez'omugamba abeere naye simanyi tewazikola naye ate nno oyawukanye ku bannanga abalala ogamba gwe tofuddeyo oba alinamu kasente katono toyagala ba biliyoniyazi era nange nsobola omuzimba singa abayo ng'ate biliyoniya ng'ali redde kuyiwamu kimotoka kutwale budabula byonna byonna era ngenda naye sijja kugamba nti ze neetaaga alina twetaaga mantu ennaku zino tukyetaaga abasajja nnyo balina ssente simanyanga alina ssente kanziruke naye neetaaga muntu ankwata bw'ati kubanga munnange abamu tomanya ssente gye baazijja abamu baseka misana ng'ekiro bakaaba kale omuntu omulamu togenda kalobiriza muntu munno kuba naye mwana wa muntu aye naye bamuzaala buzazi nga gwe ye nga bakwatiddwa ekisa olunaku lwaleero bakuwadde enguzi just kyekyo ge mazima googerweko oli mwana wa muntu yava mu famire nga gwe gye wavaamu kuba naawe oli muntu buli kyalina ku mubiri okiina tekuliko liiso ffu tekuliko mukono mufu so kyasobola okukola naawe osobola okikola teruledde okumuzaalira singa abayo ng'alina ku baana ng'ali mu myaka kale nga 5 otugambye paka ku 6 are you ready to give birth that particular person nga lwaki sizaala omwetegekeddemu waayo abaana nga bame kati omusanga alina nga 2 mwongerako 3 ne mutambuza obulamu egambo liredde okuzaalira omwami abazze ow'ekirooto kyo olubirizibwa naye era najja nga si wakyoto kyo sobola omufuula ow'ekirooto kyo oli wanjawulo omufuula otya ow'ekirooto ky'omuntu oyo ng'ate si ye ow'ekirooto kyo normally say people do not change do you hear that naye kisinzira olumu naffe abakazi tubaako n'ekizibu otukubye nnyo sibakubya nnyo naye just nti mutera ne mugamba nti omusajja ow'ekirooto kyange siwulirayo omusajja sijja kulimba ng'agamba nti omukazi ow'ekirooto kyange beesanga bwefu ne babeera compatible get someone
mufuule gwe kyayagala abeere. Oh, but some people do not change. Abantu abamu bakyuka. Abantu bakyuka. Nze kennyini nze example abantu bakyuka. Naawe wakyuka. Nange nakyuka. Kale omwami omwetegekedde otya singa abaayo nga qualities zonna nga bw'ozaagala? Omwami owange. Omwetegekedde otya omwami? Era jje nga akimanyi nti sisobola na kinnyonnyola essaawa zino kyempulira nti okiwulira ku mutima. Yes, nkiwulira ku mutima nti musuubiza okubeera omukyala gw'atagenda kugamba nti singa musuubiza okubeera omukyala gw'agenda okugamba nti kale nalwawo kusanga kyemusuubiza kuba nalwawo kusanga ogenda mwagala. Ngenda mwagala naye akkirize nti bannange eby'omu firimu buno obuzannyo bwa badde akce oba walulabako kwagala omwana w'abandi atuuke Nigeria agambeko n'aba Nigeria, you guys let us go back to Uganda. All over Africa. Yes. Uganda erimu ekkula. Ogamba jje naye nga yeetegese bulungi ogenda mulaga omukwano. Omwami owange gwe just notuusa okujja wano nga I know what I want. Mugambe empisa z'abatajja nazo. Yes. Nze sikubwa. Balinamu emize Abanigeria. Nze sikubwa. Kuba wonankuba nja kwerabira nti nali nkwagaddeko. Nja kwerabira nti ne ku TV kale nze yajja n'ondaba. Sikubwa. Tokoonwako. Sikoonwako. Omwami ali eyo ng'okoona ku bakazi, omwana w'obuwala takoonwako. Sikubwa. Ate mpeebwa ku kitiibwa ng'omukyala. Yes, kuba buli wobeera mbufumbo ng'omwami takuwa kitiibwa. Sisuubira nti obufumbo oba obunyumiro. Actually njagala nnyo omusajja neeguya nga nange mweguya. Respect, tokubwa. Omusajja akweguya nga naawe omweguya obufumbo butambula. Olw'ensonga ogamba nja mugambayo kino omwami wange mwagala, none nagamba nja kugambayo kino mukyala wange mwagala. Ng'omusajja bannange tosobola kubinnyonnyola n'obimalayo. But you're more than ready. Are you ready to settle here? I am. You're very ready to settle. I'm ready. Kugamba bw'obaayo omwami tojja namuggo, omwana w'obuwala takubwa, omwana w'obuwala taboggolerwa, omwana ow'obuwala aweebwa ku kye bayita respect. Edooza byebyo omwana wa maama. Waliwo kye tulese ekyoto mugambye omwana Omunigeria ali eyo obeere ng'okimujjukiza kyaba yeeteekateeka nga ajja okukwewangulira. Nawaba atandise egamba abasajja benda. Abasajja benda. Naye nze wooyendera ng'oli nange. Ate bw'aba alinayo omukazi omulala naye ng'ali ready okukwagala ebyomufiri. Saagala musajja ng'alinayo. Abeere ku reality ng'ali saagala musajja ng'alinayo, nze siinaayo. Gw'ojjo olinayo lwaki? Mpulira. Ate era nawe oba ng'ozze nga toyinayo n'omala n'ofuna. Ndi mulalamu ekyange nkirwanirira kuba ekyange mba nkyagala. Ogenda kulwanyisa abakazi Banigeria tebakube. Abakazi Abanigeria bawa ne Uganda. Ogenda kulwana n'abakazi simanyi. I don't know but kati awendabira nti era nali nkwagaddeko ng'oluddi lwejja okkuta. Ekikyo okirwanirira. Ekyange kiba kyange. Kubanga omusanze talina naawe nga toyina kati ayingirawo in between. Byonna bitwale naye owange asigale nga wange. Obugagga atwale omwami amukulekere. Sinza kubanga nnyongera ku bigambo ebyo. Agambye eby'obugagga twala naye ekike agenda kubanga akirwanirira. Omwami ali eyo Omunigeria ng'olina qualities zonna ova muzungu ez'omwana muwala z'ayogedde sinza kubanga nziramu eno emboozi aganya bwenyiza obutaginyumya bulungi. Abadde bw'atyo nno omwana w'obuwala naye ng'agenda kutuwa ku namba z'essimu. Singa wabaayo omuntu ali serious atali serious yeeyongedde okugamba nti tokuba. Bw'abaayo ng'ali serious agenda kubanga atusomera ku namba z'essimu kwe tunaamufunira kwe munaamufunira. Basomere ku namba z'essimu. Neetaaze naye before nga sinnasoma namba y'essimu. Don't call me when you're not serious. Point. Don't call me when you're not serious. Osigalayo. Eno ennamba njagala giwandiika ng'ali serious ng'agamba nti yo omukyala ndi ready.
ndi radio mutwala. Enamba ya Airtel eri 07 04 30 79 32. Yeyokka gye nnina for now gye musobola okubaka bali serious mwekka. Enamba z'essimu zezo zennyini sobola kubanga nzira mu mboozi nyinza obutaginyumya nga bwebadde omwana w'obuwala bw'atyo bw'abadde nga bw'abibagambye bw'abyagala atali siriyasi akyasaagasaaga n'ensi eno gwe ng'owuya tonnatuuka myaka gya kusalawo omwana wa maama totawaana kubanga omukubira otegedde puroguramu nno bweti bwebadde yes nze nabagambye ebirungi byonna bijja mubayite mubakoowoole mubagambe ebirungi byonna bijja awo nno nange ngenda okuba nga neebaliza abalungi abanyambaza olunaku olwaleero babadde aba Christ Alone Daybe Fashions balina 2 pieces ennungi kano kenyambadde kalina white ne black bakola delivery both countrywide and worldwide bakolera delivery namba y'essimu eri 07 06 14 79 24 another number is 07 51 03 5303 bakoneko baberenga bakutuusaako engoye ez'omulembe bano nno nga be batutaddemu ssente okulaba nga puroguramu eno ekutuukako bulungi nnyo nnyini ddala be ba Carapace Motors bano nno nga batunda n'okugula amamotoka amapya n'amakadde okuviira ddala e Japan banoonyeko basangibwa Kyambogo Highway Road near police station balina enamba z'essimu oba oliawo osobola okubanoonya ku namba z'essimu before nga tonaba kutuukayo enamba eri nooti 785 74 enamba eya Airtel eri nooti 7 nooti 669 beba Carapace Motors basaale mu kutunda n'okugula amamotoka amapya n'amakadde wano mu Uganda beera ng'obanoonyako customer care be bacanywedde mu bannaabwe akendo bakola bulungi nnyo balina services zonna bakufollowinga paka beera ng'ogendayo okwewangulira emmotoka ey'ekirooto kyo Programu ebadde bwetyo amanya n'eddoboozi Daisy Jada programu azuula omuntu wo and zuula omuntu wo is a bit worried sekikoma kumpi wabulwako mwagalwawo yagenda mu nsi z'ebweru essimu ne zikubulako nawe jangu tugenda kubanga tukolako wabulwako muzaddewo nagenda mu nsi z'ebweru noba nga tokyamuwuliza wabulwako mwana wo ogenda okuwulira yayingira mu magye tewaddamu muwuliza nawe jangu ensonga yatubeere nga tukuyambako okuzuula omuntu oyo eyakubulako tweyanze nnyo tweyanzege ebyaleero bwe bityo bwe bibadde ebirungi bigwa byokya temujjanga okwo temuviirawo ddala mutunoonyeeko jangu ku ofiisi za Delta TV ogambe nti banange nze njagala kuzuula ku mukyala oba omwami ow'ekirooto kyange tugenda kubanga tukuyambako tugenda kuba basaale mu kuyambako okufuna omwami oba omukyala oba omuntu wo eyakubulako amanya n'eddoboozi mbadde Daisy Jada okusinziira ku Delta TV etukole tweyanzanye tweyanzege ebyaleero bibadde bwe biti omukama atakumira ssente abankumire mbagaliza bye munjagaliza abalwadde nsaba ekisa ekiwonya kibazuule abaavu mukama ajja agenda kubanga akola ku nsonga zammwe neyanzanyo neyanzege bye bye for now thank you so much thank you shalom